Yesi mukasya kantu olekedde kyatwesyewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Abalungi abatulaba ndi wano kubanjulira Mulongo Diaspora Foundation. Eranga information eri wano wetegereza mukwano ojeko contacts go wenna eyandiyagade okubeera part of International Summit on Mental Health and Disability 2024 Regendo okubeera yongera theme global collaboration to strengthen international partnerships in order to improve mental health and disability outcomes worldwide. Banange Mulongo ategese eranga contacts we 010 for more information email query genda ku Mulongo Diaspora Foundation @gmail.com oba ogende ku brendanakato44@yahoo.com oba contacting ku namba z'essimu z'olabaawo wansi. Eranga mukwano ofuna omukisa okuregisteringa ogende e Canada. Honorable tukwaniriza nnyo webeenyerwa eddala kuti Dr. Hildeman in the house.
kubanga omulimu mukulu nnyo gwokoze tafali gyotaddeko ssebo sigenda kuyita mudere kulwana musaidiza ffeeni ebyaffe bituneneŋŋanya sigenda kwongerako tujja pisoti nga tuli babiri naye nga nze ngenda kusindika saala nti mukama katonda omanyi katonda gwensaba owange naddala ye wange talinda muntu simanyi obuli nebagamba katonda alwawo wange talwawo era musaba nga nkijja kutula omutima gwange nti katonda akuwa ebyo byoyayanira era nga nawe tomwerabiranga katonda mwagale okibanga obadde ojja omwagala oba obadde tomwagala bulijjo nsaba omwagale nti ebyomunsi byonna byonna tubikola tunyumirwa tweyagala kuba katonda tatwagalangako tubeere nga tetunyumirwa naye at the end of the day tugenda wuwe so ab'ebitiibwa n'abatali basuubira okufuna ebitiibwa n'ababisaba tudde eri mukama webale tafaali ddene lutadde ku music industry papa ono yankubirako essimu lumu ekyo kikanziremu kyogereko papa ono simanyi oba n'abayimbi abalala abayimba obulungi abakubira naye balaba artist ayimba obulungi amuyisaamu akasimu nti nyweza endongo eno tetulina gisuulirira tugisunire ddala sebo mulimu gukola oba kyanyongeremu mukama akuwangaze akukuumi mulimulamu obugamu waliwo ensonga enjagadde njogere nga wakamaliriza munansonyiwa edda omukulu ono ngaatandika okuyimba lutalo yali maneja we mukama yampa omukisa waliwo essuuti eya bbulu emasamazo yijjugayoesamulipana yali ya mukulu essuuti eyo yali tenemu ojijjukira bulungi ngaate oli muntu video shoot kakati omukulu oyo nga manager yalina okuleta engoye zenina okulaki naye yalondayo haiti nalabugayo ngaoli mubinyonyi nalaba kwa
kwambala suuti esuuti ngandikatinyo esuuti nayenga byonna bwe bali kukkiriza esuuti eyo esuuti obwojogeddeko njijjukire mutukwegomba bangi mukana akaseera njagala okwongera okuwaniriza nateera mukana waffe wizo webale kutweyungako naye atweyunzeeko tujja kulaba maaso kaawo bwanaaba ajja kwongerako gyetuli essaawa eno yennyini omukulu edi kasokalagireko gyetuli basobe manyabo tusanyusa okwalaba wane wamukodomi wange Mesach Semakula nze mu omukazi mukikubireko mwoyo era bw'olaba ekiteredde wano kyonna omayanje embogo weeri aboolugave nga temunnasanyuka nyuma yanje embogo yesoza okutereeza ebintu bino era mu bufu obwo siri wano nga nze nzekka ndiwo wano nga ab'embogo ate n'abatabani bawo omugenzi GW Sentamu tuna wano muto wange John waliawo nikwendoza abaddewo tuna wano n'omutabani waffe wano Austin Nyanzi era sebo n'omubanda wa Kabaka era akutumidde nnyo taliiwo e Uganda naye era yandibadde wano ntandika okulaba Mesach Semakula nga nange ntandisa okukuba ebidongo naye ffe waffe baali babitugaana era nga kokwatira ku kidongo ekibokwe sinakuba kati ngenda okusinkana abasajja ab'ebwaggula Mesach namulaba naye yali musajja mutono nnyo nga musiiwuufu naye nange wendabye firimu ya film time nange nali musiiwuufu tutandika mulaba n'omugenzi Kyebamukoze Bambi kakati yagenda n'azaayira mu Amerika bagamba nti balayika bamusula mu asidi n'afa mukaba mumuzi mulembe nondoza yali mpagiruwaga mu kutandikako kwa talent tubulaŋŋana ne tuddinga namu ne tubulaŋŋana kati kyenzijukira ekisooka nga Mesach akwataganye ne bajofu mutaaya beeyiya ng'abavubuka bato basula ku kyebusaabala baza Mesach gwadde osinga obwavu yali seruka tubeera nzijukire waliwo omuvubuka omu kati ali mu Amerika eyo enfula yamugamba gwe toli muyimbi esaati gijjeemu njigula kati anyway embeera mwe twatandikira ziramu okola Mesach ng'aleese proposal baagala bakwatagane n'omugenzi Katolo Bwama abasponsoring nga bakole bandi najja n'aŋŋamba nti ate togaana naye ebiseera ebyo naye n'olugezigezi lwogera nagaana mumusooke mugende nze mpulira sinabalwedde nentuuka nempitangayo era nzijukira akayimba Mesach Janet akayimba oba kyakajjukira bakayita ndibassa nga yala kukyusa mu fiiri ye kandi nentuula ekyanyize nenegiyo ebintu bingi ate agenda okula ate nga tebalufunye oba okajjukira osiza otya ndibassa yama kusukusa kubaca ng'obanga onoose ebiroto ebirungi obibulirani something like that ekagwawo bwe katyo lwali lukyali awo nze nembwaka negenda ku kyeyo okukola ate emirimu ngenda okukomawo nga baganda bange banene actually nga Mesach okubanyingiza mu show ng'abo bantu tebamanyi nange nengenda mbategera mu dream studio ne tukola ennyimba nnyingi nnyo
The story has been so of many examples muganda wange. So tutubaza mukama okuwangaza kuba abantu bali bafudde endwadde bafudde accident ebifaanako bwe bityo naye mukama okubanga ate akuwangaza paka kati osooka n'omwebaliza ddala. Namba 2, mpakanyawo nnyo abantu abagamba nti buli muyimbi omukulu alina amagezi oba buli muyimbi omukulu legend. No, okukula kulinakyo omuntu akula nga yali muyimbi naye atasobola kuba legend. Really sebo munayinyi eyo oba tunafuuka legend oli aspiring sebo nti okumya ekintu nga bw'okwata akazindaalo kwa ate mwababandi mwegenderezi olwo omukolo gwa muyimbi oba onafulati nga toyimba. Kati bw'owangala nga okola ebintu ebirimu amakulu really ng'okyasobola okuba nga okyayimba bulungi n'obanga n'ekifo kye tulimu kikyo ate oba wemalako ensonyi. Tuzze twekopa bintu bingi era nze nkakasa ngenda kukopa muganda wange kuba nange olina byonkopa naye nangenda kukopa nange saidi yajinja leo lyembe nga naffe tulina ekintu ekyabayimbi. Tugenze bifo bingi nnyo nga batuzalawa bannanyinifu omutanga batalina magezi. Bwe tugendayo tuleeta clientele nene oluusi ne bakubaninga ne mu kifo tojja myaka 3 naye nga kuba toleeta abantu obwafunye babapya. So muganda ntukwebaza era nzaamu abayimbi bonna amaanyi nti mukole temukola damisa kibyakoze naye mukole ebintu ebigata kumanya gammwe tuleme kufa nga tuswala birifufe tulina okubyowuninga wano mu Uganda. Mbadde nkusaba muganda wange ntono waliwo mbadde nkusaba kana akantu tokuze yo onaakira butezikula okusaako era nkusaba mukama kuwangaze ate ofe ng'oyimba. Yes, guno muli mukama yagutuwa nze nfiira mpaka kufa. Politics tumugendamu nabye twala ekingi kisinga ku nyuma nga kuyimba. Twali bwe twabadde ekiro twasinkanye ne Jose Chameleone oba yadde avaawo naye abasajja abakulu twavudde mu kafo ssaawa 2 ez'okumakya. Bino ebintu binyuma kakati stress webyo tugimalako n'okugamba obusebo teyanziza nnyo okuba nga tokyazza bulwo bakumpadde enkukweke n'otusinga amagezi n'ofuutuka naye happy birthday my brother. Tuyanziza ne tuyanzika okukulira we tuyitire Dr. Jose Kamedia. Era nga mugambye omwezi Jose twebera ku byobufuzi muganda wadde ogiddemu dipine twebera ku byobufuzi muganda. Nsanyusa nnyo okubeera wano olunaku lwaleero nga tujaguza amazaalibwa ga muganda waffe Mesach Ssemakula. Yaba omukozi obubi okunda okuva gye twabadde naye nze nabagamba ffe tuli ba-night economists. Kikyetegeeza nti bano abakulu abakola kuva ku makya ssaawa 3 ne banyuka 11 babanyuka ate ffe nga tukola ki nga tutandika. Bantu bangi bakomplena nti Kabiru omukubira ku mwenda abala kyebasi nange gyakubeeko mwenda ogw'ekiro n'obali bamukyebasi. So basawo ne banyebyo nga tetugenze wala nnyo. Mesach Ssemakula oli muganda wange kwagala nnyo ekyo nkimanyi. Weebale nnyo obudde bwotera n'otula n'omuwulirira ku bintu ebimu nga mugandawo. Weebale kulungamya music industry nayo kubanga gw'omu wapiiraza abasinga omunene wange. Nziga lwakaseera emabega mu myaka nga 3-4 twatulako ne Mesach mu studio awo namanya Mesach music videos atatusakira Mesach yaŋŋamba nga tubikowa tutya ne bugamba tubiddemu nanga tubiddemu nenze mu studio abaali awo nendeta engoma yange
oba yali yakigwa leero nagamba nguli osimbulika nange entayiza oludde ero so bwekyo oluganda lwaffe lufaanana mpozi ekyenjawulo ze likojja Mesach era bwansanga mpitako njja mu butono bwange buno naye era ndi busanyufu nnyo Mesach bweyakunako olulala Mukama akukulembere akwongere amagezi akwongere emiziki akwongere ekisa akwongere n'emikwano tuleme kubeera batono ekyo tweyongereo nga tuli bakwano nga tuli bangi ekisembayo nja kusema ekyababayo ekyateeseeko nti twakkiriziganya emiziki tugenda mukupapa olunaku lulikolaki awo tetuvangawo Mukama ayongere okukuuma akwongere ebyaka bingi nnyo batukyali naawe obugalo bw'okusingiza ekamere wakuba takoledde capital aliwa tebiri mundibira bijja China tuyozesa nnyo olw'ebigambo ebirungi era mu bayimbi bannaffe ze tulina mu baproducers abakami Sebo Dr. T sindala obuno mbadesa bagukwase omukulu yennyini Papa Mesach Ssemakula abeera obugambo bwatugamba obutonotono akazindaalo bakamwongerere obugalo bannange obugalo sabikoowa mukubanga nyingi nnyo temuzikizanga leezo tweyanziza Mukama mulungi kiseera kyonna njagala kusooka okwaniriza bakama bange okuva mu Bwakabaka bwa Buganda Ssebo w'ekitiibwa Twangaaye w'ekitiibwa Kabenje w'ekitiibwa Hassan n'abalala bonna mu kkowa eryo baaniriza nnyo mwebale kujjako wano ne mukkiriza okukwatako mu sowaani zaffe ku Papa Sport. Njagala okwebaza bakama baffe abalala mu gavumenti eya wakati Honorable Kayemba MP Komansimbi, Honorable Hildaman Obalazewa Bwekwekulaman Sonya Hildaman mikwano gyange bato bange ate mikwano gyange ate bwegutudda byokukulembeze bakama bange sanyuse nnyo okubalaba mwebale kujja. Njagala okwebaza abayimbi bannange ba artists bannange abali wano mwenna mwebale kujja. Mikwano gyaffe nga famire n'emikwano gyange nga Mesach bike kulembera abantu bamusirike andikira aboogera awo bakama bange naweza emyaka 47 gw'omukaaga emyaka gyange sigikweka era ndi musanyufu nnyo olw'embeera eyo. Neebaza Katonda nti mpulira nkyalinayo emirala 47 nabakola ki kuba mpulira nkyasobola kyalina obusobozi. Neebaza abateeseteese omukolo guno mwenna abakkiriza engeri y'enkwe emukukuta mbiyigizaamu abantu abakulu bakama bange nabo ne bakkiriza okunjulamu omutwe bonna buli omu agezezaako omwami yawagezezaako okulondyamu mukulu Kayemba Yasiini naye byonna mubikoze lwakwagala. Tumaliriza nga ffenna tuli basanyufu nga nange ndi musanyufu olw'embeera eno kuba olwokuba nti ensi etugabana nga tunoonya obulamu olumu tulwawo okusisinkana n'olwawo okusisinkana n'emikwano gyo munyogeremu musekemu naye bw'ofunayo embeera ng'eno n'olaba ku mikwano gyo n'obalabako ne mulyako mwenna. Baganda bagamba nti Oluganda kulya enjala terudda. Kale nze mu lujja lwa kitange oba mu lujja lwewaffe nga basenkoole tukimanyi nti buli akyama alina okukola ki okulya bw'alya owulira nga olina ky'okoze. Kale n'olwekyo banaye mwenna bakkiriza ne mulyako akatono
Mukama satweyanziza nnyo tweyanzeege. Bangi bafumba emmere yaabwe naye ng'abantu tebabeesiga kugirya. Nga weerya onoogimuwa naye tabuza n'atagirya. Naye tunotenda aba atagirya bonna bagiridde. Kitegeeza ekyo tukyebaliza Katonda okuba nti nno mutwesiga era mufaagala. Njagala okwebaza mukyala wange yonna gy'ali omukyala Saala Nakaayi. Munange weebale. Weebale nnyo, weebalire ddala. Okutandika amanyi twakula ebintu bino tebabitukolera. Fenga ebintu by'okujaguza birthday tetubimanyi. Kakati mutabimanya kati ngeraze batandika obikola nga ddala bantabanja kaninga muganda wange Serupe yashokerako ku mukolo gwe mukyala we saagala bintu bino. Bwe yaliwo yeewuunya naye bambi fe olw'okuba nti nno twakula tebyaliwo, amazima tebyaliwo. Kakati nagezaako okudisikareginga notandika naye ngenda okulaba nga kyekiwa mikwano gyange essanyu, kyekiwa famire yange essanyu, ate nemalirizanga nange nfuniddemu essanyu. Kakati awo leero nzikiriza kikoleka nga bw'oyagala. Wabula just olituza okuntegeezaako ebanga mweri munteekateeka. Nefuna ebyambalo naye abantu banyumye. Kirala mbeebaza mwebale butanjeera mazzi kuba kyekintu kyensinga okuwalana mu kujaguza bamafiddeyi. Saagala muntu buli wayira amazzi nyomba engamba tekibangawo munzi naye mwebale nnyo kumpa kitiibwa ekyo. Alukale wankolera abazange werabidde. Tofaayo ojja kuba bulungi. Amazzi gankoma ku mulundi ogwasooka wekitiibwa bankola ekintu nga tebakinkolangako. Twali waka bayita abasajja balobo nabajja ne bekweka bulujja eyo yonna era okuyingira geeti bayita muganda wange Silva Kyagulanyi genda okulya ng'enduulu engamba babbi bavuddewa naye nziruka negenda nekwese wansi w'amadaala byokka bansikayo agenda okujja lwekiga ate abantu bemanyi be bankola ki natya nnyo n'abaana bange batya nnyo ngenda okulaba bakaaba nange ate nga njala kaaba naye twamaliriza tunyumiddwa. Mwebale kunjagala mikwano gyange nange mbasuubiza nja kusigala nga bwendi kubanga bwentu binakuzibwa. Ebyo byenkola ebikyamu binakuzibwa, byenkola ebituufu era bwentu binakola ki binakuzibwa. Tewali kyenkola nga neekoza nti nkyanja kukivaako. Byenkola byebyo bwentu binakuzibwa. Mumbuuliranga wensobye wenkoze ekituufu abo ne mumbuuliranga. Mwami lutalo kikima binakuzibwa bwentu byonna byemulaba tekuli kyeneekoza nakimu, tekuli kyenayigira ku kibuga. Era kigamba nnyo abantu abazadde abatugamba nti nno abayimbi Mesach mugambe ku bayimbi bammwe abalina empisa embi. Omuyimbi aba n'empisa embi nga yazijja waabwe waka. Okuyimba tekuyigiriza mpisa ki? Abazadde abali eyo mwongere okuyigiriza abaana bammwe empisa bagende okujja gye tuli nga ffe twongerako bwongezi. Naye bw'aveeyo nga tazirina naye omukuyimba tajja kukola ki? Kubanga ffe tuyimbye emyaka egisoba 2 naye nga tuzirina nga Maureen azirina. Kale lutalo wadde agira n'atavukamu n'aseera tabukirawa muganda wange Seruga anyumiza akaboozi awo nempulira ng'ennaku ennumya. Twali mu nnaku nnyingi nnyo naye Mukama tumwebaze kuba wetuli ate atutadde wano wetuli. Kubanga nzijukira bulungi Seruga lunaku lusooka okulabagana twaliwa mwami oyo Timothy Kizito, mwami yawe gwayogedde. Timothy Kizito omulemberere ye musajja eyakkiriza wenzikiriza nti yekitange mu industry. Yatuleeta n'atukkiriza tusuza mu ddiiro ye, tusula awo abavubuka nga 8, alina lumuzi 2, mukazi we tumusumbuwa tuleekaana buli kintu kyonna kyonna omusajja n'atulera. Seruga ono wansanga yajjira na ku kagaali ng'ali mu kinu ava ku St Francis eyawalinga ku Battle Valley siwayosomera najja ng'ali mu kinu aze kuyimba.
naye kola olugezigezi awo kubanga nze bwe yasanga awo amanyimanyimu awo ku bya studio awo nga bidde mutuulire sajja yakasuka eddoboozi nga nange sobola kuyimba ng'ayimba Jimmy Katumba terugaa twafunye eddona awedde okuvako olwo tetuddangayo kwawukana paka kati tusinkana ng'ab'Oluganda tunyumiramo g'aboluganda era nsaba Mukama akukulembere mu lugendo olupya lwakwata nze njagala ekyo womalira kweroya wange ekirungi anaate okumaliriza wemanya atajja kundiramu nkwe so n'olwekyo bannange njala okwebaza abaana bange Shadrack naye ombuulirangako gweoli musajja leka bali bambeera naye babeere ne maama waabwe olumugambakotidani balina bye bakutegekera so nsaba munyumirwe mubeereewo byesoogedde ebyo omutima gubyogedde byowulira nga wandyagadde mbyogere manya mbyogedde munda munze nsanyusa okubalaba mwenna Dr. Jose Chameleone agambye ayagala kutuwaayo obuyimba nga bubiri naye agambye ayagala buyimba ate nga tudigida agambye busatu Dr. Jose mukikubireko mu ngalo ekyo akasonga ako mukakubireko mu ngalo kubanga ali mu muvu tayimbayimba naye akkiriza n'abalala Lydia Jasmine agambye agenda tuyimbira musi kyekyo n'abawakasigo gambi emumukubireko mu ngalo n'abawanuka uli wa bitusi sebo jabuze ku bantu n'abawanuka nabo jangu obuze ku bantu abayimbi bonna boogedde babuuza ku bantu sabaje babuze ku bantu kigambo kibiri naye nga bakama bange neeyanziza okubalaba Mukama abakulembedde nga mujja natutusiza ekiseera abakulembere bulungi saba omubuuzi ku bantu bano Papa, happy birthday. Bayimbi bannange bakama baffe aba Buganda protocol observed sanyusa nnyo okubalaba Papa Mesach nga bitusi mukwano gwaffe nnyo omuntu era kyatwasobola kukkiriza etuba tulina ebizibu byetuyitamu tumukubira essimu nekituula baffe bana basatu mu Papa n'atubuulira era wano twatulawo ko nga musenyu bukyaliwo nga baliwawo naye musenyu nga wantu banatandikawo kitegeeza nti Papa atwagala nnyo era Papa tukwagala nnyo happy birthday naffe tusaba emyaka eyo gy'olina tugiweze nga tugasa tugiweze nga era tuli b'amaanyi tugiweze nga tuli baddala Banange wali wa papas nga watandikira we watandikira olugendo luno twalulimu nga bagambye Buganda ono Papa takyukanga akoze neka gyemanyire Papa ne bwebanga ebeera yimbi ne bwabanga Papa w'omusanze wonna simanyi omuntu muyimbi mu bakulu baffe ba elders baliwo alina Papa kwebaza Papa nti okyaliwo abasinga wewali weewaawo naye tebatulabikiramu nnyo ffe nga ffe generation eno naye Papa ojja kusanga nga yeetaba mu buli nsonga nze nina ebintu byempita kiri Papa yasooka okukubanikubalityakati Papa kati nkozeeta kati kola boti ne boti Papa loza yasobola okutuuza abantu ku mmeeza byemutasuubira yeekayekako bwe tulinawo kati bwe kiri Papa Mukama yakuwa amafuta ago era nga tokusaba Bambi totukowanga beerawo sigala ngobeerawo okuwadde guidance nze kakati olwaleero nanga konsati yange naye senga Papa abadde taliiwo senga ndowooza ebintu byembadde mpitamu emabegawo senga nagikaso naye Papa thank you so much for the encouragement. Thank you so much for always saying. Uncle David, you're telling me. Uncle David, you're telling me. Now you're way over me. But let's get that way.
Kayimba yambanikidde n'akayimba ka concert kajja bannange bagala nnyo mukama abawangazi tukwagala nnyo mukama k'omu tuyanza nnyo ne mami bwe balina okutegeka Bambi welcominga every time here at Papa's netuleeta wano ebizibu wano tutuzazi meeting z'ebizibu buli kimu twetukoowaaneza essanyu mukama akwongere abongere emikisa eyanziza nnyo mukulu nannyini mulungo wali ku kyenyanja mami Steven mukwano gwange anjagalira nnyo mukasirise nakati wedda yeekwese bamunzikiridde nti waali aliwo mukulu Steven baleesa mukubireko omukulu okyuse ettaala bamulabi mukubireko oyo omukulu ye nannyini mulungo wali eri musajja mukiseite zaayina buli kimu ayina naye ayagala nnyo Mesach sebo neyanziza mukama wange we bali kunjagala nnyo kutuuka kwekyo mukama akumpeera omukisa gwonna gwonna mwami Yasin akulira enkwe tewali mutawaana nja kusasula mu karensi yemu gyomukoleddemu nja musasula mu karensi yemu so nolwekyo bannange ebyokwogera tebisobola kuggwayo bannange abeebowa ate nsanyusira okubalaba mwe bali kujja mwe bali kunjagala baganda bange olwini mwe bali kunjagala. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Abalungi abatulaba ndi wano kubanjulira Mulongo Diaspora Foundation era nga information eri wano wetegereza mukwano ojjeko contacts go wenna eyandyagadde okubeera part of International Summit on Mental Health and Disability 2024 lwegenda okubeerayo ng'era theme global collaboration to strengthen international partnerships in order to improve mental health and disability outcomes worldwide. Banange Mulongo ategese era nga contacts weziri wansi awo. For more information, email query genda ku mulongo-foundation@gmail.com oba ogende ku brendanakato44@yahoo.com oba contacting ku namba z'essimu z'olabaawo wansi. Era nga mukwano ofuna omukisa okuregistaringa ogende e Canada. Mali egenya. Muyitewo. Happy birthday, Mesach Semakula. Why was a rambula? Loro Sabino Pera Muguchagara. Anawana Isiba Muguchagara. Mama Wabana Pera Mugukasana. Chimane Rupia Casanjo. Erodusi, Wali Waresiguna. Semakula Kera Kumari. Nama Mucheva Galega Munguri. Sasina kumbi songa korona ulituliza sika eyawe tuliriza kawasa pesa yake ebogera yawo baby mama mate isachiwa baro wakana tukwagala nyo bamba
wabasinga boni gwe wabasinga ddali tukwagala nnyo Ssemakula gwe wasinga ddali gwe wasinga ddali Wati tasooka lukyolabako nga toyagenda okwano gusuuse kodiya asobamyose bannagamba baaliko ekikola tonyambe bayogezagira akatala boleso kubyalukazibira kati toda noyogera bwefuta olaba ne bwolakyola sokutegunga abebuke yetise we love you Mesach and you know we love you Mesach and you know Rubembile kulogera chakula rugindo Aumuya ya wekera gari na kalungo Mesach tuliwa uondeni Remember, we need your company we love uondeni Mesach, you forgot to the book of God.
only to bring it up on financial and make taxation. Something that would have done consistency. It's some them signals to unfortunability. To count the work of the goddess. No. To not harass you. It's that you are here. It's that you are here. It's that you are here. Oh, mama. Let me say, lovely woman, why don't you let me say that is a too much story, too much story. Every day I will be, let me say that my life comes up, guys, when I'm the same. Say that my life comes up, guys, when I'm the story, my sweet love story. We said every day I worry, everyone was about worry. Thank you so much. Happy birthday, Mesach.
Happy birthday. Hey, mighty we thank you for this. Mighty we thank you. Oh, let me take the opportunity to proclaim and announce prosperity. Oh, this year is better than the race. Oh, this matter guys, you are better than the race. We're gonna see miracles opening this year. We're gonna go from the court to international this year. Happy birthday, Samoa. Happy birthday. Happy birthday. You are not achiever, tell kunyuma. This year you are big, only achiever, tell kunyuma. Somebody said this year we're gonna see miracles. Only this year. Mighty Lord, I believe. Mighty Lord, I believe. Happy birthday, Samoa. Thank you. Yeah. Kaka, you sweet Namanda, you're my baby. Happy birthday, Papa Mesach Semakula, brother from another mother. Ay, kuno maka ebikute bite, kuno maka nebitala bite, kuno maka ebikute bite, kuno maka nebitala bite, kuno sara, kumene kwa mwaka kwa, achokuja kumene kwa mkono kwa sara, mwana wakweli chako, kama kwa jeko, katibu sinuka patikana tuweli ndawide, sitani kajana mulimbane, unakuja munga na wewe ndase, umakuno dama mwaka uo, uno mwaka ebikute bite, uno mwaka nebitala bite, uno mwaka ebikute bite, uno mwaka nebitala bite, ukama kagala kuno mwako belelemu, kunia kwa itabu kama kwa mwata musikilizanze, kianta sesa, esana ninate lwachineta, oh my God, sikiliza lumolileta maridadi, oh my God, na uwatine, ya ikino mawai, kuno mwaka, ebikute bite, kuno mwaka, nebitana bite, kuno mwaka, ebikute bite, kuno mwaka, nebitana bite, kuno mwaka, kuno mwaka,
kuja kubelenga kwa mpwalo kwa elansara Wana bakweli chako Kama bakwateko Nani mwesitu kapatika na tole nabide Sitani na jana kulimbaze Moja kuchalumu mana wewa mjaze Wabakono daba wanda Uno maka Uno maka Uno maka One, two, three, uno mamo mwana Zeyankuwa nyonyo katinga mbechi tufu tunjagala Make you any, I'm on a chosen baby. On the man we are made so humble. Silvada make you any, I'm on a chosen baby. Make you you're amazing now. Silvada make you any, I'm on a chosen baby. You get a man done, when I was in your kid, then I was some of nobody can handle. Now my baby money run, I didn't say no good job. It's just a mess, so I go to program. Money does it, let's get you one to me. Just want you to get, no you'll be nothing to me. Now on my way, no you not. That's why. Say I'm going to know, but you can't bet you do it. Are you baby? Are you baby? Are you baby? Oh no. It's a cool Say I'm going to letting on Baba Yawe, Salako, oh baby, say I'm going welcoming Eddie away, brother from the same father and father. Watch me. No. Say I'm going to no mwana zeyankuwakanye sabala You're leaving home, cause I didn't come back. Many things already in my mind. Should I go broken hearted? How long will you? Should I go getting upset? That's how you want me. Got your number, why is me outside the good day? I'm a small again now, who want me to say Semela wo kakala, olika sema kokala, echanye wo magoniso. Usaba mama olihe, wewo wonise osonyiwe. Labe ojoge na teliyo mataika. Mokwana chimanyi tinawe onsobya. When I'm in mountain of a mama, that's all you know. But you know what's up with me. Oh, one on what's up with me. You're leaving home, cause I didn't
kama mutakogala Gatea balala bawana kwagala chonde Sena musimwayo kanisa kwe Nabina miende sende tedekwe Sokoje olire jesaba Sokoje olire jesaba Water! Mesach,
Songa zangu zisute Batera danga danga I love you Toka na nenga I miss you Zamana mewa tuwa Yeah Yameze Isaji yameze Yameze Zamana yameze Kuhanga madesi mulaba Nepusha madesi mulaba Nepusha madesi mulaba Pusha madesi mulaba Kuhande kondoma Namuta kuhande kondoma Nechiwatu chiwande chindoma Namutima kuhande kondoma Of course I've been waiting for you Famesa yikamkoda yuwa Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Abalungi abatulaba ndi wano kubanjulira Mulongo Diaspora Foundation. Eranga information eri wano wetegereza mukwano ojeko contacts go wenna eyandyagadde okubeera part of International Summit on Mental Health and Disability 2024 Regendo okubeerayo ng'era theme global collaboration to strengthen international partnerships in order to improve mental health and disability outcomes worldwide. Banange Mulongo ategese eranga contacts wezulu wansawo. For more information email query genda ku Mulongo Diaspora Foundation @gmail.com oba ogende ku brendanakato44@yahoo.com oba contacting ku namba z'essimu z'olabawo wansi. Eranga mukwano ofuna omukisa okuregisteringa ogende e Canada.